Twagala Kisaawe. Kisaawe kye twagala. Lazza gwakyo tujjako Ekisaawe. Ekituleese wano olunaku olwaleero kutuusa butali bumativu bwaffe eri abakulembeze b'essomero lino nti bakeera ku makya ne batusaba emiliyoni emu emitwalo 2 as a team na emitwalo 5 individual. Abantu bano tebazisobola ssente ezo, ttiimu ya Bunnamwaya tezisobola. Wabula kyetwebuuza kiri kimu nti ffe abamu omupiira gwe gutukoze era gwe gutufudde kye tuli leero. Bw'okeera ku makya n'oyagala okujja omupiira mu community obeera ogenda kuleeta emize mingi, obukwasi bw'abakyala bujja kweyongera, obubbi bujja kweyongera. Kuba ekisaawe ekyo kibadde kikola omulimu munene nnyo mu community eno. Abaana baffe bwe batafune bazannyira kyekisaawe kyokka ekikuŋŋaanya abantu mu community eno, okuva eri Ekisigula, Emutundwe, Ewankulukuku, Ekitebi, Ennyana Mawansi. Kyekisaawe kibadde kisigadde mu community eno kyokka kimu. Ensaawa ya kakati tekiriiwo. That means nti ku kyalo kuno tegenda kuddamu kubeerawo muzannyo ogenda kuzannyibwa, kubanga tubadde tukozesa ffekka ba mupiira, wabula ba netballers babadde babeerawo n'abakubi b'ebikondi nga bakozesa ekisaawe kino. So kyannaku nnyo okubeera nti essomero lyagala ku associating away from the community, ate nga tosobola byawula byombi kubanga baana bwe bazadde abaleeta abaana mu ssomero lino. So tutuusiza okwekala obutali bumativu bwaffe eri abakulu era batwekwese kuba twali twagala kwogera nabo. Tetuzze mu kwekalakaasa, tetuli mu byabufuzi, tetusaba ssente gavumenti, tetusaba kintu kyonna, wabula tusaba obuyambi okubeera nti ebyemizannyo mu kitundu kyaffe tebiggwaawo. Tukomanya asambire eggwanga aliseeko awo abamu. Kati gwe tugamba abasama muzeeyi twagala kisaawe kyaffe era tetulina kya kye tubanja.